mu ndongo gye ebiri bingi birabika. Sibaliko. Enkokola n'obutaka sibaliko. So tutulire endongo yo twetambulidde nnyo ku Alienskin ng'omuntu wanaagamba nti abalala bonna abakoze bandyagadde batambule otunuli omwaka guno bakateero bakomyewo bayangamula omuntu akubye essimu anaamutubuuza abazizi babo bala beepimye mu konsati bakireva gye bakomyewo n'abayimbi abalala gwe tutambulidde nnyo ku ye ate ng'obadde nnyo naye lwaki? Nze kyali wange kati sina kyengo bakwagala kuyisaawo mangu nga tenkyali naye ebirungi biba mu maaso. Sina kyengo banti njagala kukimujjako oba bazze kufunako kye bafunye badduke. Kati odduka n'ekiwagu n'oleka enkota. Kitegeeza nti nze nkyali naye era mba sina kukola ki. Papa obudde we buli. Awo omusajja ate ng'awummula endongo agenda kuwummula endongo. Tasobola kuwummula ndongo kubanga wabidde twafunye abale mabirizi. Naye bano batunula bafunye n'abale mabirizi. Tugenda bimuleetera kuwummula ndongo. Omukulu oyo ye muntu gwe yasinze okwagala n'obulamu bwange. Alina ankolera ebintu akola ekintu gwe kyosuubira ati nno tekisoboka. N'akireeta n'akiteeka ku mmeeza ate ku peesi ye. So omusajja bitagenda kuwummula ndongo. Twaleese ebipapula baddayihaadi twamuwa waabidde. Kati waliwo bamabirizi bawabidde emisango mu kooti ne kigaana okuyitamu. Omusango gigaana. Mabirizi mwesigo olaba waabira ne Katonda. So omusajja endongo ebyogerwa ndi awummula endongo bituufu mu abali ku kiddo kye agenda kuwummula bakawaani. Oba yagala oba tayagala tajja givaamu. Yabateekayo posti naye nze kyasinga okunsasa. N'abuuza naye n'abagambyeko omwaka gwa Desemba n'ababuulidde mu Desemba naye mwaka ki? Kati temumanyi esobola okwogera Desemba nga ate abasajja beesunza mbadde basibye ennyimba zaabwe oluwummula January bo nga batta nnyimba zaabwe abayimbi twawulire badde bakaaba nti omusajja asibye endongo yaabwe. Ajja giwummula Desemba 27. So tutunulira Chosen akuwuliriza olunaku lwaleero tune zino z'okola gwawandiika ani akuyambako okuwandika ng'ogyeko production oba katutegedde productions oba production olinamu idea. Kale kiba nti ogenda na idea olumu bo noyitayo kyali wasobola okuyambako. N'atambulira ku idea gy'olina kati nga Great Loan. Sajja omulungi oyo Great Loan Songo Boss ne bakuyambako naye nga batambulira ku kyobadde okola ki kyobadde olina si kirungi nnyo okwemalirira. Ofuna ideas omanya ideas amagezi muliro agakugwako obakamu wa neighbor. Bidduka lwaki style yawukanyeemu eno Chosen? Style eyo gye nasooka okukuba naye kati ate style y'omukulu negera n'empamba ng'ennyumira nnyo eya Alien neekwerabiza ebibyo anti yakugamba baagala bitambulamu n'erippeko. Kale kamule esimu nga ttaano tubate banayagala tubaleka ennyimba empya. Metro gwasoose wangi taata tuli bulungi ogamba otya? Ndi bulungi tulina Chosen ke nawe neyanza sebo. Ekiri kitya baba? Ndikiri ogamba otya? Endongo eri natale eriyo bigosa okusabudeezo bigoza ng'okyali eri mu kyalo watali waffe endongo yakali mwana naye ndono gyolese naye simba ekyakusa ngwendo walawo ekitakufiira angapira yakisabula okyano wange ndenyakiga. Kale Nyanzi promoter tukuyanziza nnyo webale kubeerako ku noti 754 998 kati omupya n'omukadde mwena mukuba eruli nabadde wangi taata webale kusiima ssebo. Nze kirala nja mugamba nti mwagaliza Katima akulemezaamu kyokka mwana mama n'okola emikwano mwana mama kye kisinga nze amasada digitali nkipato mukama wange omugazi ate emapuropata abaagala nnyo kuli naye wano ku mpuuta. Kale so yasiimye busiimi embeera eka nfune omulala kibuuzo kyeri Chosen ke omuyimbi ate ng'ava mu Fangoni ate ng'abeera ku kiro kya Ali ku mukutu omusanjufu kw'oli omuyimbi Chosen ke nso okumulaba naye Eropio wanyumye nakulabye
Hey. Oli simani wansanyusiza nnyo ku TV naawo. Hey. Hey. Wanyumye ebyaddala. Yes, boze ekibuuzo sebo Mr. Yes, sebo Mr. Sex Part. Aganja omuyiwa kumulamuzi Jose Nkene omukutandika yalinga ali wanda manyende bakayibaka Nkene akatanga sinna manyere. Ngeza wata mutegeera ate nga badde mu manyi nga simanyi nti na muyimbi. Abadde atambula nnyo ne Alien mumulabanya abasinga mu abalina goliza mu video ze bakola atanyagira wanyi muto wange wanyi. Mbulira donjiri era bwe bamunoza abikola. Sebo. Wema kuyizikiwe yongeramu amaanyi. Ku bintu ebiyinza okusuubula otunule nnyo kutwala mu maaso gwenga omuntu kyemmanyi olina management erinamu kasente. Bakali bawajjako bamukwatamu abapromota kyemmanyi. Kale tukezi. Omuyimbi Donald yakutumidde Sebo Mr. Robi. Kale mweyanziza musajja Ivan amwebaziza kuba naye amukubira omuziki kubanga mugambe Ivan bakolagana naye bonna bamukolera ekintu. Kale teyanza Sebo. Ne badijja bonna bamukolera ekintu. Kale. Yes, Dola ti musajja wange ali America eyo, muyimbi ali mu America eyo. We bali kubanga koli omuyimbi wange Dola T. Dola D. Metro. Wanji Sebo. Tewali tato gamba otya. Kawesi Mike tulina omusajja Chosen K okuva mu Fangoni. Chosen K muwulidde okuva mu Fangoni. Omwana akikula we batugambe. Agendere ku mutindo ogwo. Otujja muwagira. Ate ekirala. Yazekiza. Sebo. Alupi. Wanji Sebo. Wano musajja bamwita Isaac Akani. Mada Music Isaac Akani. Mumanyi musajja. Gavumenti yakutumidde nnyo naye ate omukyayi omubuzeeko nnyo. Ngenda munoonya kalina nakayimba akapya oba kayita nsumulula kapya yakampereza. Nakata n'okwatamu naye ate waliwo voice 5. Alina obutambula alina projects nyingi naye ngenda nonoonya tulabe. Tukyatambuza naye nga noluli baluyita n'okwatamu. Kituufu ekyo. Onna ku YouTube zirinze Kawesi Mike enkwagala nnyo. Kale nkwanza. Imba atuni yiyo message je ina nene abamasimu ate mutugamba ki bagakuba bakede Chosen K omusajja omutunulira akubye harmless eraga ino mubiri atatune yazimunyumira kuba skin ya maridadi safi skin ya brown jogamba omusajja teyakwata mu kizigo kya kinabamu asigala maridadi safi musajja kyekyo omugwa kyekyo agulaga agulabirira omugwa agulabirira sibino oli akola dread na agendo gisumulula okutuuka wano nga wowe choma so twekatidwa ko Chosen K eke Chiberu Joseph ojituufu obanze njogedde ebirala na uli omukulu akaita Chiberu so twekatako Chosen K okuva mu Fangoni oba camp yiyo Fangoni Forest Chosen obulamu gamba ki endonge gamba ki tubadde n'ennyimba 3 akasose bakayise batya bakayise alibawao ani muwandiisi and producer nze muwandiisi n'entandika gizi n'amaliriza akokubiri kabadde katya akokubiri bakayita Killing Me era nze muwandiisi n'emba nekyali wange bamuyita Recorder Feelings lukoda ensambi eyo mujjukire waffe ebiseera ebyo twagattanga lukoda oyo yalingawo ani producer yali ani natandika era gizi n'amaliriza then kano ketuze nako bakayita kyolifa tewerabidde nakakola Ensonga boss Johnny Gizi nange kenyini so akuwuliriza Chosen K yani era lwaki eyita Chosen K nate eyita Chiberu eyita Chosen K kubanga like amulonde so Chosen endongo eta bitandika biti ebyendongo era wagitandikirawa era ojjoti okukwatagana ne Alien abasinga bakutegedde nga bakulaba ne Alien naye atoyinza okuba obaddewo Alien twakwataganira mu garage mu garage era nga tukuba mu music fena tumane tugatta ne twekwataganira ddala tufuukira ddala baki ng'akanika oba nga gwe wali okanika egadi yali akanikire gadi nze nali nkanikire mu kitolo kati nga nzigere waggulu ne gamba mugulako spare nga naye akanika nga tera n'okunkubirako ku stick awo mpola mpola kubiki wano ku muganzirwaza so awo omukwatagana mutandika endongo tukwatagana tutandika endongo awo
naye awo yali akubye oluyimba nga lutandise okugira ku TikTok nga lutandise okutambula lwo. Mboozi y'enkola. Mboozi y'enkola awo. Twegattira ddala. Okusinga nali endongo nga nagikakkanyamu nga ndi nnyo mu production kuba okuyimba kuba okusasula. Ate producer abanga ba DJ buliwo mulumba. Producer nti okwatirawo. Obakirawo newe kaba katono kabakirawa. Tabanja. Newe kaba katono kabakirawo. Kati nasooka nze n'endaba ekisobola okuliikiriza endongo. Kituufu neera kalina ba production. Endongo yeerumya obwavu. Newe si ndongo newe ba bino byonna bye tulimu ko TV radio oba tolinayo mulimu mulala. Guyinza obutakuwa ky'osuubira kinene. So kitegeeza olina okugattagatako. So bitambula kyose niko olabikira mu ka video nga palasa anyiga alien skin abasinga ne bagamba awo basinga wali woli naye nga abantu tebakuwa nnyoma nga kale tebategeera nti kyose nike era awo tugambe yali climax abantu okwongera okutegeera oba abantu bali bakutegedde already bali bantegedera kuba esibira nnyo mu kamera abantu ne bagamba manager wa alien skin bali bamanyira okuba nze nga omanyi sibira nnyo mu kamera mbeera nnyo behind the camera. Okay. So mukuyimba endongo ugamba seriously okutandika okurecordinga gwogamba nti kati nkomyewo mu business mwaka guno oba obaddewo mufango nga tulaba nnyo projects ate na alien ate nga alien abadde akola collaborations n'abantu. Collaboration twagikola dda yali nga amaze okuba emboozi y'enkola nga lukubye nannemerako nnyo kale nampa oluyimba awo naye nga ate nali sinatuuka kuyimba naye. Kuba nali just nkyalina bye nnina okugira ye nampa oluyimba nannemerako ne tuluyimba baluyita yasamira muli. Oluyimba olutero oba yasamira era lulina vibe nnyingi nnyo ku show buli wabaagira kituufu oluyimba abantu balwetaaga. So omala kuba ogatagata kati ki ekibadde kikukumye nga tobeera nnyo mu interviews tokola nnyo nnyimba performance shows tulaba omusajja wayimba champion good yasooka ate nayimba gwe tobeera togatta lweruno tugenda tufunamu saagala kale lwaki mbadde nga siyimba nti waliwo byosooka okusooka okutereezaamu so sikwesa chance eri ate otuuka okukuba nga tolina kyozzaako. Kituufu enosooka neweetegeka era omukulu ankaka nnyo mbeere nga nyimba ku stage naye nga mugamba lindako mbadde nkyakola nkyetereeza.